tutomera olumu totegeera muntu kigoba okoze eki goba otomedde naye bannange bwe tuba tusobola tubeewaze kamera ab'amawulire tebakkirizibwa kusemberera musajja ne bw'omusanga akoze interview bw'omala mukube eggwe kennyini amanye nti talina kujja mu interview. Ani addala ng'omuntu akulamu yajja ali green okuva e South Africa. Tamanyi by'amawulire tasobola kugamba kino sigenda kyogera kino nja kyogera. Akiramu amanye nti Akiramu ekisookera ddala asooka amanye nti alina omuntu gw'aswalira alowooze nnyo ku dokita byonna byakola alowooze ku Hajati Kuluthumu n'ekitiibwa abantu kye bamuwa okitegedde nga tannaba kukola kintu kyonna buli kyogenda okukola lowoozaako emala okikola kino Hajati kimulekawa gwe nga tonnerowoozaako kuba gwe twali tetukumanyi era okumutegeera n'erinnya alina lyafunye Kuluthumu kati iye buli kyokola tukusaba lowooza nnyo ku Hajati kino wemala okikola Hajati kimulekawa bambi mulimbamu nekyo ekyokuzanyira mu ssente y'Abannayuganda mukikomye kuba nze sitaani tavanga mu banka gye ndimu tabavangamu temulissa kuguna omumwa gwange muli bulwa kwano sente tusuza tetwebase mmwe mwennyini muyina ate mwagala kubba atalina mwe mweyongereko mulimba baaba mujja kasesema baana baluddewo okuba ataakinga bandi bayisizzamu eggaali nga bagiyisamu airport bambi oba otya ogamba nze alinayo looni njogere ki abamu gye bafunira emisaala okusinzira okubanga ate otulaba omukulu guno gusubscribingeko okusobola okuba nga ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti nkwaniriza n'olwaleero weebale kukola nya tuli ku Kampala Serena Hotel Aziza Zion Strings of Love concert olina oluyimba olutwazizi nako akayimba ako temunkabira nga temweyogezanga nga tewali yannyamba nga nkyali mulamu Aziza tulina ennyimba nnyingi ez'okucelebratinga kwa Azizi yes 15 fe abanaku tujja sasula 10 twewonye 5 alebadi then netebo ya bukadde busatu tujja buukawo wiiki ejja kuba 2 ziba ziwere 2 tudde munnamukwakwa tetulinawo alebadi tetulina alebadi atuleka kakati awo bugenda kuba obukadde busatu n'emitwalo 10 tebo yes emitwalo 10 n'obukadde busatu VIP leero ankosula yakikolako dda numanyi nawe oli mbagagga bemmanyi ate naye mwotagalira bemmanyi mwotagalira ngenda okulaba nga mu code base nayo gy'oli nenga kati era ne wano bandoza ninayo eggezi era naye agenze odde agagera kukuba lusekero olwagundi watebo ngenda okulaba nga mu code base wayingira ddala ku nsulo oba nkutwale ku nsulo kati oyo anka akimalanga oyo tawanvuya bannaye kyemwagala Kampala muno tulina abantu abagamba nti naye mukwano mulimu abantu nga anti anko we nali ngende kata alina kyakola ku ssimu nogamba what my god naye bw'atayagala nga tantemako omutwe bagamba emitwe gyaffe girimu obuyinja bannaye ssente ye ate tebujja buno butonotono kakati ndowooza ate ebyere birimu nnyo kuteesa nti ate sekuritale ate treasurer ate the house atiraagi aye n'atakulondoola kati ndekibeera eri kubeera n'omutima gwo thank you so much ndowooza tujja ate tayagala mawulire lwakuba ndowooza mama Fina ali bizemu ennaku zino ali in and out kati ali Dubai ali Dubai nenga tava Dubai ndowooza alina bizinesi zakwasaganya omukazi mugagga ye mugagga omukazi mugagga abagagga tebababuuza tava Dubai yes naye tujja mufata naye atuwe ku ssente ebyo omu ku balala bemmanyi abali supportive wano mulala wani gwendaba waawo abagagga ngamba mayi naye nga obugagga bwabwe bwakunoonya jakaba kuyiba oluseke naffe tulina mukamanyiiro kakati oluseke olunaawe lutuuse olina okuba ne kirasi banga ne betukuwa oluseke nabo tebakyawa kitiibwa ovuga amafuta ga mitwalo 10 n'akuweetaano Honorable Nsereko, thank you so much. Webale taata yagiguza 3 kitundu Honorable Nsereko wali ku Nakasiro kakwate sente kazigabe ngaba tagabira mweza bubi gankubuye mazima bubi ndwe ngendo gula table yasoka kunji wamu nsenia 2
naga soko zirye buli mwana amwogeredde oluzungu n'amuweetaano buli amwogera amiseeko obulungi nenga mwana kiki kyaliko banna ng'olaba sente zo zonna zoono n'azimalawo naye Katonda bawadde omukisa basigala bazigaba ate basigala azibawa basigala azibawa weebale taata weebale ddala we nali ne Jenkins I made this statement nti ebiseera ebisinga tutuuka netukola ffe twakolera comedy nga tuyiya buli lunaku netukatayimu nga wavawutudoninga ebizibu tulina bingi kakati ati of course abaliwo bakama baffe be basinga obugezi n'obuyiiya naye ebibakwotte bingi bali bize naye ate waliwo emijiji egikyetaaga okusapootingibwa now when you support Shamim oyinza okulowooza oli mu kusapootinga Shamim oli mu kuyamba n'omwana gwetubeera naye wa firimu yani ye Faith ata ayinza okuba nga tannatuuka kugenda kuzanya ku platform ng'eya Serena naye agenda kuyitirawo kweno show yes ovalaba nti ffe tulina nnyo okugamba abantu ojja kuddaawo nkube abandyako be bafiirwa nga nze mundu yaabwe nze neteekayo wenti ne bakuba amasasi gonna abantu bajja mwendegere buto nga kikuluma mwendegere omuwata nga kikuluma naye bamanyi nti alina abakulyako bayitirivu for the sake of abandyako ndeka bw'olaba tusabiriza nnyo bwe otukuba naye tomanyi nti wetusabiriza ekkumi tetulirya ffekka waliwo alya nze sebo omuwala wange yampeeza voice note ya school fees ate mu luzungu fizi zo n'olaba we ziraga yampeeza voice note ya school fees mu luzungu yagambye teacher Agnes say we do not go back to school tomorrow if we don't come with school fees nengamba wow kansasule nengenda ku app emu naye baatutta naye baakakuwa tebakyayagala zungira ku masomero gaabwe oba teyagala ganda mu banka akantereza omwana bakuwa buli mwana bamuwa koodi ye kale tubaaniriza naye nga Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 ofunirako n'ekyapa banoonyeeko awo yakobayinga tebeeri eno gyosabirizaako sabiriza kinene eno gyokubirako oluseke nalo luzibikidde naye zofunyewo gira ozimpa luzibikidde bansuubiza tebannampa naye at least by the end of this month tulina okubanga nga ndabanga gwayinza okuzikwanamu abakazi sente ezo ziringa school fees kubanja zikubanja bubi sente ezo ziringa school fees yazikubanja bubi wejjuse ngenda baweereza mu inbox ngate yatebe ewere ngate njagala ewere ku musajja wewere tojja nga teweze ow'ekitiibwa nga we mundaba tojja nga teweze nyume kati awo nina abantu bange abo benja okuteerako mugane muŋŋamba nnyo nti mbanywira ngulirayo tebaawo kale Alira Holdings Uganda Limited batunda basima biodigester tanks banoonyeeko bakusimira biodigester tanks bakuwonye septic tanks ez'okunywamu Rosemary Beddings batunda bya mukisengo gera basanga kasubi nga akava ku bitaala bwoti nakugamba ki basirobu wali wagitambuliramu ku lwani we naate n'otaddamu gundi negwa temwafaayo red carpet negwa temwali serious bulungi wamogera basanga kasubi bava kubitala bwoti nga agenda bwati namuŋona ojja okubasanga babita batya brain parents and body primary school basanga bukalango eyo gyoba otwala omwana wo bamubangule bamusomesa abeera omuntu obuvunaanyizibwa brand shoppers batunda bintu by'abaana kuva ku mwaka omupaka ku myaka 12 lunaku lumu actually bakola ku shopping y'abaana bange mabegakaawo it's a very big shop baba wanyingi zikaddiwa betukasuka kaddiwa bekaluka mama nkolako ddi olina poza abaana manzi wemba ndya neerabira munnange weerabira naye mbadde nsaba nkole ku shopping eyo olaba ogwe mwawa bwe kaddiwa wakasuka mumpeeko nkaddiye nga bwe nkasuka abaana bo tebaafaanagane n'abange zifaanagana engoye kasali batambulira mu bifo byebimu kyokola bayinza ombulira ng'onookola photoshoot bayinza okwesanga ku swimming nze n'enkyusa z'okoleddemu ze si ze nkoleramu owaaye mukuliko eyo ewa ku makya tuvuddeyo era ne tuweereza Ssaabasajja Kabaka manyi ffe twajja kukola tukolera Kabaka mukoze ate twatuuka mu kaseera ng'obudde bulimu ekinnya kati nga tulino owaaye ko mukwano gwakira mwali atya the last information gye nafunye tonnagendayo
banna kakati ekyamazima sinaba ebintu bya poliisi mwenkwe no singwe we bagenda okubanga batusibye nga tojja omanye ekyamazima poliisi eyo ng'ebintu tebinnaterera tannakonfaminga oba ali mu kaduukulu afuluma bw'ayingira oyinza oyingira naye kati omuntu okiraana omulinda n'asalawo oba ayingira mu kaduukulu oba afuluma nze bale banyi bamutadde negenze byofuna nga tebannamuta ali wakati wa kaduukulu naye nga yasuzeeyo teyakubye capati kibiri ki naye emboozi entuufu eri ki kwanza yasoose okumpa emboozi yaŋŋambye nti anti naye ate okusinziira ku profile y'omukazi ate sotasola bba anti ono banneeko mbwe yagenda naga mumpe kabibeno lubirizi mumpe kabirizi bukyayeriwa atambula n'emmotoka enjeru wama naye ejambi yakozesa eri shapu nnyo kati webamala omutemerako tayimu y'okusasula etuuka atajjayo ekiso kyabasammula gwe yabadde ayagala muwa yekoleko sepuku oba yekennyini wadde nga abamu balina bwino ti omukazi ye alowooza kyali kiso ate nga tekyali kiso ate baŋŋambye n'omukulu yennyini yekozeko bujuzi n'agamba nti yadde n'ekiso ng'ataasa mmotoka kati awo tuli awo wakati kuba ne ŋŋamba weewaddeyo ate awo oba weewaddeyo bwoga nti wabadde nakyo nti wabadde otaasa mmotoka ate agamba mbu oba abadde waka nze nadde manyi babadde mmotoka ataasa mmotoka kubanga gyebiri oti otwalako omuntu nayagala okukubba kyova nze okuleka nga nkiwulidde ku mutima lifuti eyange omuwamu ssente omuntu kimala kujja ku mutima newe kabaka wala akatya buno naye kinyuma omuntu muwemu ssente bw'omutwalako ebizibu biba bingi kati awo walabirawo ekiso kya sepuku yasse ekiso namugaa weekoleko sepuku abalala nti yamuwadde lifuti ne beekwana bulungi batuuka n'ewaka things went wrong kati awo kyo ekyanyiiziza manya asajja awo naye gye munyiigamu ebintu ebitanyuma awo mutabuka amaaso ne gamyuka siwo ne gyereega olaba n'okyankalana mu dakiika 3 nga tokyassa wenna omukka ogusiga tegujja atane gwe kyoyogerako n'okolima manyi mukolima olikiraba nawe kasooza dde abaana ab'obulenzi kino kyonkola balikikola omwana we ow'obulenzi n'ogamba omwana anga ayingiriddewa mu nsonga zino ez'eddakiika 3 anti process y'omusajja okunyiiga it is a process wano okuva nga amutwalako omunnyonnyola otandika ng'oli ku nkola eyeri nedda omukazi yenna asooka kugaana ogenda okulaba ng'onaayawukanye mu bakazi abaki abalala n'otandika okuleeta ebigambo niba bitonotono naawe tokikola kale katono sigenda katono awo enjogera yabujo ojja okukateni awo wenkoma naye okimanyi nti no mulina engeri gye mukakka naawo kakati mulekwana oyinza osaana mulekwera naye n'agatta kubanga taata ne maama baafa ndi mulekwa yamba abo alaba oganye nagyo ekiso kya sepuku kakati ogenda kwekolako sepuku kati awo biba biganye byonna nga option ya sepuku option ng'ojjawo sepuku akuwa sepuku bakuwa n'omubuuza kati kubulamu n'ako akantu akatono kikyoyagala naye omwana yagumye nnyo baba nga bamuyidde ekiso era nasigala ng'akyagumye naye baŋŋambye si mwana mukazimu nenemu ne wakati awo waliwo ekibula sitole yetekwatagana bulungi because akulamu asooka tuzizika mboozi akawungezi nga tannakwatibwa yasoose natukubamu awo emboozi ye ewa Hadija gyeri ne wono omwana ye Jose Buloga ne Jose era ng'atuwa nsonga ki nga mu mboozi yagamba omukazi naye ayagala mumufeera mu mmotoka kumubba te naye bazibba awo nange muwolereza babba emmotoka era emboozi egenda okujja nga tannakwatibwa kati ekibuuzo yategeera nti omukazi amulopye n'amwesooka bwesoosi ate baŋŋambyeko nti nno omukazi abadde asaba miliyoni 3 zaki kumujjeereza lw'ekiso kye yayiseemu naye ng'omukulu zibadde teziriimu ate mami ekangeri ali Canada katannabitegeera amanyi omuntu sajja asookola omusango nga tonnagutegeera time difference tobitegeera essimu
bayinza gikuba nga teriiko awo kati wanaategeera nti oweriitho ali munda ng'oweriitho mukama tuyambe tasulayo ogwokubiri omanyi bwe ziwera 10 andi kakibanga mugenyi omugenyi kasajja olunaku olusooka bamulabirira bulungi ogwokubiri agenda tutegera nti kati afuuse waawano naye kijja tuyisa bubi nga bannayuganda abaali ku mukolo musajja afusulayo ogwokusatu poliisi yandibadde beeberera mutulina looya yagenze looya yakoze ati balooya bedda mbalabaawo awo nga beetala bakola omulimu ogw'amaanyi naye ndowooza bwe batuuse bakyalwana naye ninako abaana comments endala endabye waliwo agambye nti bamutemmuzeeyo bagamba wamaanyimu waliwo abagambye bamutemmuzeeyo bagamba wamaanyimu lwakwanza bina byennegayo waliwo omwana agambye bamutemmuzeeyo nabo vidiyo mbu nali kata netujja wano Uganda batuyita ku pate n'amufoosimu waliwo n'omulala agambye balina vidiyo ng'akabira ku kapeti bannaayo ate si kyekyeriiso olabira nga kigenda kufa bambi naye kati nga mmwe abasajja mukoze mutya okuyamba musajja munammwe kuba mwenneeyo embeera mugiyitamu bw'abanga ate tebabba mu motoka nga ekitufu yabadde akaaba bya bulijjo yeetaagamu akayiso ka antilibido mwe abasajja kye mwagala mukolera manyi kyamazima olaba mukakasa mutya nti yabadde ribito ayinza okabadde babba mu motoka omanya motoka ye ya bbeeyi emotoka neweba ya bbeeyi nga teri mu namba za wano efaanana ne pulima enkadde gwe bulijjo si kyakabi nkikubuulirira wano emmotoka nga teri ku namba plate zawo emmotoka ki gyosinga okulowooza nti ya bbeeyi Range Rover wano Range Rover weba teriko namba ya wano ng'eriko ya ggwanga ddala afunye pulima enkadde akusinga bw'osigala ng'ogivugira ku namba ekitegeeza nti olina ogivuga n'ogizza ku booda ey'eggwanga liri oba otegeera ogirinyuwinge buli mwezi kubanga emmotoka eriko enamba puleeti wefuukire ey'ebbeeyi ate nkugambye nti emmotoka omugaso gw'emmotoka ki kuvuga kumponya mirembe kumponya nkuba akasana kati emmotoka eriko enamba y'ebweru efaanagana n'emmotoka ekyamuka bw'omukka ekuba omukka tekuwa mirembe oba otegeera kakati mu bwayo buli mwezi alina ovuga n'addayo ku booda oba alina engeri gyakikolamu ono era nayo it is a long process lwaki tanazekako namba plate ya wano andi oyinza osanga nga ya bbeeyi nnyo wano mu Uganda ffe kye tutamanyi abaguzeeko ku mmotoka wabweru osobola osanga nga emmotoka gyenvuga tugambe ya $7 akadoola $7 akadoola kalimu senenga mmeka $7 kalimu $28,000 kaakati nga mu Uganda wagigula $1.5 ogwa $1 kitegeeza nti $7 akalala oba $8 gwali musolo waliwo possibility ng'ogwo omwaka tebakyaguwa namba wano mu Uganda naye otukoze bubi nnyakiramu kakati tukoze bubi mu nnyo nga ffe abakazi naye nga onesuyasumi nga tufudde mina ebyokusaaga buli omu ekibuzo kyabuuza kino hajja tekimulekawa nabagamba wano abantu ne bavaayo ne banjasamira newe nga mulimu ne bannamawulire abamu ne banjasamira oyogera otya kubba waajati niyo ne bagamba bannange omusajja omuyingiza eggulire wano tafaayo ani gwe nawasa brand agikuumye emyaka emeka nti bwe giti yo olujja atandika kukola bya kisiru jjukira buli omumwogerako mugamba bba wa Kuluthumu kwasira buli omu agamba akula mu Kuluthumu ennaku zino erinnya tutwala lya w'amaanyi twakakyusa onkanzeemu kale naye twakakyusa ajati nze namusaba ajati nemugamba ajati munnange bbaawo abo boolaba batakugamba nti munnange omusajja ono akuswaza be batakwagala bakwagalako bu interview ate era be bamu be banoonya bbaawo ne bamukolako interview ne bawongera kukuswaza omusajja nakugamba abantu we bati abatalabanga kuggulire ate yakola bubi yali akamuleeta namwe abamawulire bonna n'abasemberera namba njirina wano we mwagalira
we mwagala nga tugende ku platinum Bugande bangambye ne wali agambye muteekako tukolemu we mwagalira ndowooza be excitement gye yamuwa talinaamu wano ddi wano kansirike yabutalina budde bwa kansirike kati ajati nze mbabuulira bannanga abasajja bano ye talina kyafiirwa nti nga tuvudde ku nejjukira ajati dokita ekikazi ekikozi mukozi ayina abantu bangi abamulabirako tuve mu kusudia abantu ensi yaletanise okujajinga ono kano akana ka Pretty Nicole kati kakyalabikawa ka Pretty Nicole at the time omanyi nze mpanye mukama yamuteeka kalabika ekisa mpanye omuntu asobola okwogera n'omuntu nakkakkana mpanye omuntu ekitiibwa avayo mu kaseera nga buli omwale kulidde omuntu ne Lavumase nalaba naye yakendeera oyo omwala omujjukira we yawemuliranga ennyo we yagenda ewa Kuluthuma ayina engeri gye yasala abamiitinga n'ayogera nabo genda nga obulamu Lavumase oyo omulaba mukama yamuteeka ekisa ku lulimi bw'ayogera n'omwana ow'obuwala asobola okukola ki okukkakkana n'awulira agenda mu conferences eyo alina byakola omulaba nga like ava wano n'agenda n'atukiikirira mu America Canada kati yagenze mu Miss naye omusajja yamuleka naye omusajja alienazuŋŋananga akira mbannange kale ajja tikino nabadde saagala kimusaba naye maama ankera obuzibu obuliwo anadde njagala muva aveeyo ayogere mu lwatu nti omutadde okweyambulamu bw'aba wakusala okusirika asirike naye nobwosirika gwaba wamutulaga kuba kisooka kino kiri even against cause zajati kulwanira mwana wa buwala anti wakati mwana wa buwala gwe bagiddeyo sepuku Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweye okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okukuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 901 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka. Yes, kyobula bw'oliako bwe tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale noonya kuba naffe ba Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakuteera biodigester tank kale agenda kwogera atya bangi talina sepuku anti oba wakamuwolereza nga wavaayo omulala nomanyi bayinza okujjuza State Square nze ninaye ennyumizaako ebibuuzo awo lwakuba sibinaako bukakaferabya emboozi eno eriko mbu oli yagamba nze namugoba ewange mbu ng'akaaba naye bagikunyumiza nga mikwano gyange giweddewo si bya please mbu bambi naye aja ati bambi simanyi kyogenda kukola nze ffe ng'abakyala tuli wamu naawe kuba ffenna tutomera omanyi abasajja bano balimba nnyo tutomera olumu totegeera muntu ki gw'oba okoze eki gw'oba otomedde naye bannange bwe tuba tusobola tubeewaza ekkamera
ab'amawulire tebakkirizibwa kusemberera musajja ne bw'omusanga akoze interview bw'omala mukube gwe kennyini amanye nti talina kujja mu interview. Ani addala ng'omuntu akulamu yajja ali green okuva e South Africa. Tamanyi by'amawulire tasobola kugamba kino sigenda kyogera kino nja kyogera. Ye kati kambuuze ki ekijja akulamu e South Africa nga n'ajja te Kampala tabeerawo abeera ataano. Abaaye nze banamanyi nti wanajjawo buzikulaba mukyala we. Waali kati kyanga akomawo ku Christmas takyalina mutaka alimu n'omusenyu kati akula mutaka n'omusenyu. Bamukubyeko ku luseke ne Luganda. Nkugambye andi omuntu aludde ku kyaba biyita mutaka kati ye alimu n'omusenyu. Naye mumanyi n'abakyala tulina ebizibu bingi. Kati otununamu ng'oli eri oli mu kutereeza baana ba buwala ogenze kiikirira ggwanga ng'omukyala nga bba wali n'akyekola. Oli mu kulwanya abaana ba buwala bawo tabavaamu kubakinya. Gw'olwanira abaana ba buwala ye ali mu baana ba buwala. Bakinya. Ne baŋŋambako nti ajja tiyali amuyiiza kumufulumya. Naye kati ate entalo ezigenda okubeera ebulaya nga ab'ebulaya balina olugambo va ku baana baano bazibikirako. Maama abawano bazibikirako ab'ebulaya tebazannya. Era ebyo abikole wano Kampala bali ab'ebulaya bakoowa dda. Info gye bampa ebulaya yawo abakazi abaliiriyo ku bakulumu bano abawala batulabawo. Abakulu be batera okubala abalabawo. Balinamu ne kasente anti. Balina essuubi asobola okufumbira omungereza weeyo Amerika weeyo. Tomubuulira weeyo. Kale abato baba baagala Black American. Naye kati bano abakuze emyaka tebaagala beeno ku butaka. Naye tebalangidde balina kye banoonya. Kati akutumya n'agamba Saimo buli kimu kikutaddemu jangu. Naye ogenda oyinamu ku mpisa. N'ekirala nga omutima gwo teguli ankwe. Kuba onoomuliramu olukwe inbox zaffe. Ate abantu bakaaba. Nga bakutuweereza mu inbox. Ninako eyo eyali ali ku w'Germany omu. Oba yajjako naye mu inbox yo. Nze inbox z'abantu ze nnina lwakuba nti bakyaliiba. Omukazi wa bloga gy'ataagendanga ku nsi taliiba. Nina omwana eyampeereza inbox ng'ekituufu gwampeereza kyali wange bya ddala. Ya Rabbi ne muga nkwegayiridde katukole ekisoboka twetole mu inbox wano wennyini bambi totutambuza mu ggulire. Kyovula wa ssente y'akadaama wenjire ate oli yakinkola yali alidde y'akadaama. Abaana baleke naŋŋamba nkulaba ku live lumu nja kujja ku live. Ya Rabbi nono zono ziba ssente mmeka zibeera wakati w'emitwalo 5 ku bukadde 2. Wawe nabuuza kyali wange. Namubuuza kyali wange ngamba lwaki abo abaana babonaabona lwaki wali asennaga omwana yazinsibangako olumu nga nsanga ne kusimu yange ataddeko naŋŋamba naye nga bw'atakwata ssimu bw'akulaba nti no mutual friend Saimo ng'akunoonya gundi mukubi atakwata ssimu kyokka amuteredde ssente ku ssimu era Saimo nkulayirira zirye naye inbox yange weerijjamu akantu konna yakusooka kukubira nkugambe bro olutalo olujja Simba amagulu 2 yimirira busimba lala funa sapuku kadde buyite bunyonoonera linnya abaana tebalina munnaabwe n'asooka akulangira ate kyabwe ate abasajja si bwe bali abasajja b'ebulaya si bwe bali kuba lwedda basaba kuba abasajja b'ebulaya obuzibu bwe balina bo baagala ate mmwe ba public figure kati gye bafunidde ebisago naye bambi babifunye naye bagumye nabyo gye bafunidde ebisago babyejjanja mpola nze naye musajja wange buli waafuna obudde mu mwaka ankubira ku ssimu neyejjukanya n'akolima alina gwakolimira naye omwana ajja kumala kakkane naye omwana bibaawo naye nga yamuteekamu ki yamupangira ka visa n'amuteekamu ne tiketi ya Ameri byo byokka kwakolimira omwana n'atuuka mu Ameri n'akyusa n'ava mu hoteri gye baali bamututaye yagendamu n'akasente ke yategeera nti anytime you can get a sepuku yamuyitanga kuli weku hello weku naye yakolamu bubi ate teyandimuwadde nga hero bwoba osaze okwekweka wekwekera eddala mutayinza kulaba nga visa ye kwotambulira wooti kwomusiibulira jjamba ako kaba kamanyiiro hello ate kiruma nga ayinza okubagamba hero nga waliwo atamugulidde visa nga yali mu kuwoomerwa visa yo teyayina naye ng'amulaga shizoke lwaki teyabe oke nga tebannamuwa visa ate visa yeetaagamuko amaanyi
ate abaana bawala bawano basharebu banyiiga bubi ozimuwa mukwano n'akuwa hero ekimuluma visa yalina gwe yali asobola ogiwa bambi oweewaabwe n'asinza musinze naye n'agiwono gwaloza najja musinza yamusanga ekikulu kati olaba ekizibu ekiriwo nti abaana bawano ate abasajja bawano bwakwata ku public figure balina ssente zaabwe ate teziriko nnyo mugambo mungi kati ogwabo guliko etteeka visa yokka eyinza okubaaka ebigambo 99 nga tiketi eriko vaasi za bayibuli zonna nolwakuba abasooka bakittamu kaakati omanyi guno omulembe abaana balinamu ku ssente no nga tukudde mu byaki baana balina ssente mugulembe abaana balinamu ku ssente ate tezibaluma bazigaba kaakati wali okusooka ng'ennyonyi erimu ne competition gundi wa TV ono yagenze naye nkaŋŋende naye kati kaakati ng'olina okuwaayo n'ekibumba n'okiteeka ku sowali okulinnya obulinnya ku nnyonyi okiteekayo ekibumba akutute ng'akiraba nakaawo gwe ebiseera biri omanyi muva bulaaya nga mwenna mwesunga okima muva bulaaya muyinza okgenda takisi nga 2 mukima muva bulaaya ava mu Amerika era nga mbeera mugamba awo waliwo bamuva bulaaya awo nno ku neighborhood temwabifunako naye kati muva bulaaya oyinza nonoonya kukima ku airport nga tomulaba nga buli gogambaga abula ndi bize naka interview nina oluseke lwengenda mukanfuna kukima nauba linnya kawuba kakutuuse ngenda kulisivinga wane makindi kulisivinga naye I cannot be in Ntebe right now ja ada ensi ekyuse nnyo muva bulaaya weebwange ekiteebwa omwana n'omutwala mu Dubai wanakwogerako gwe nga balongo benkuwa e Dubai barongo n'abaana bagimala mu kkala naye banaye muntu onoonedde Dubai ate Dubai naye waatamira ate bakati ne boogenda Dubai owulira nga postinga Dubai atamira mu nnyonyi atandika kutamira mu nnyonyi atya gundi yanyumizaako Alani Cruise yalinnya Air Dubai mbukati agirinnya aba yakayinga kaka kalabe yangamba kataffe kalibuulira ennyonyi zino Fly Dubai Air Arabia nze gye nalinnya ngende kata kuba nalina stop over e Dubai nalinnya yala fisa neŋŋaana osasula kata kata ya bbeeyimu yali ya busatu eno nsolo gifuna ku 2 kitundu wali ofisa 5 nfisaako 5 ogakuliisa Dubai kaakati njirinnya wano nga watuula wa economy of course it was economy sikuma emboozi kaakati wano side eno waaliyo omusoga eno nga waliyo omuganda watuula wakati nga mbali wakati musoga yasooka okukwata essimu ye maama eno netandise okutokota ayo ndabira embuzi zange ondabira enkoko zange mufo kyotumira maama nti banne etandise tokota tugenda kugambye ng'atumira nkoko yakuba essimu n'akubira maama yamutumira amulabira enkoko amulabira embuzi n'avaawo awo n'akubira kojja n'akubira jjajja netumala eddakiika aweetokoterawo nga tenagenda nakulwaniwaawo nga gwe tuliko yafuga kakati kano akaali sayidi zeeno akaganda omanyi abaganda tulina syndrome nkumanyi naye sikuwala ki sikwejja kwefasa halo tugenda kusimbula towulidde nja kukubulira ndayira muga Katonda nogasirira mufisa 5 anti omusulo gwannuma oyagala okgenda ate watudde maaso watula kuki neŋŋandika kano kaba kalango kubanga olina oyitamu nga nina obbayitamu bwe bati buli gwoyitamu aba alina okukolamu kano neŋŋamba tegujja kunzita nekuba gunse gunanzitira mu nnyonyi wayimuka kanati munange ekisinga okuluma eyo ennyonyi ate shifuti y'okugijja Dubai okgenda ekkata nga tulina ba corporate anti kati ogimanyi ggwe Fly Dubai ekujja e Dubai okutwala ekkata nga n'okusalako omusalako very nice beautiful naye toddangamu okwekuba enjawulo neera ne mukudda kata awo alatawo nalina wedda essaawa 8 namba otudde ntudde ya tonzijukiza nalina essaawa 8 namba
kati nga wootudde ku kisaawe Dubai oba ina freedom ogenda mu capes because ebitya bajuka kati abo baba tebalina za kefu ziri awo kati nagenda mu McDonald bwe natuula neweewonya ewona naye era si wano mukuddamu mujjiri nnyawo kati awo nga ekikutaasa kiri ekyo bitaafu kati nnyumizaako lwe wagenda Dubai walinya ki Dubai twalinya Fly Arabia nindako kyakikulinyisa Fly Arabia tewabaawo sente za tiketi oba baba bakusponsorinze ennyonyi esooka nga simanyi na kibayita kunyonyi lwakuba nti buli kimu nze it was an experience mirimu bingi byoyiga kati ekisooka ennyonyi eyasooka tetwagwa na Dubai mwagwa eri Sharjah kati anjukira waina Dubai yaleetanise show money yaleetanise show money kati nga show money bagamba miliyoni ezo kati nga solution eri Sharjah kati ove Sharjah naki of course abo batupikinga Sharjah ne babaleete Dubai kati otambula mu Dubai ate obunyonyi bonna era bonna nga obulaba obwo bukuba amatu kakuba amatu n'owulya nkaagala kwabika bukuba amatu gakuumira okumala wiiki namboloza gagenda mu mazzi tebakugamba nti amatu ojja gabikako kubuna obunyonyi tosobola biŋŋamba ebyawo excitement eri njagala kugiwulirako bweyambuka experience yo kyova olaba tonenyanga muntu nnyonyi emu 2 3 muleke nekakole byayagala it is an experience yalinyumiza abaana ebyokugamba nti nno ninyanyonyi eri direct ez'okushiftinga zitawanya genda otransferring owulireko okubeera mu transit kitegeeza ki oba otya wano ng'otuuse naye nga tolina gw'olina buuza naye nga alina kugoberera bupande nakuwuliriza nnyo kumanya jedda oli ku tamino ki n'okuyiga osoma ku ticket abaana babonaabone wano bano bagenda Canada nga abadde tatambulanga experience Amsterdam ng'olina okushiftinga ova ku nnyonyi eno olina okugenda okyusa ogende ku ndala so everything is an experience naye buli omu Fly Dubai aginyumya lulwe ne Air Arabia ERIC in a sense waka reject out Dubai no ziyinza banga mukamunza kete Emirates eba ya Mecca ebayinza kugenda paka ngamo 2 kitundu baba tebakuyiseeko nnyo naye akubanza ina kyenye kyayogera ennyonyi esigala ki esigala nnyonyi ne baba okalinyidde kajjansi wali ne kakusuula embalala ennyonyi esigala nnyonyi onoonye ey'ebbeeyi girinnye yonna ekututte kasaba gamba nti nnyonyi kasaba ng'ewuuma negenda mu banka mwabagala otambula mulinnyi mukozesa nnyo Uganda Airlines my politics wa Uganda ino buzibu ekyaffe tukiwe kati yola mu nnyonyi ezikuba wano short ngenda linnyako okwo ku Uganda Airlines ojja kumbula mu nnyonyi ezikuba short route wa yinza okuba yakubiri ba yakusatu ngenda kulinnyako ku Uganda Airlines wenzirako okutambula singa we n'abandaga egendawo ngenda kulinnyako ku Uganda Airlines batandise okugenda South Africa egenda batandise okugenda Mumbai bagenda Dubai bino ebintu wetaaga kuba NRM obyogera Uganda Airlines egenda kusigala onda Museveni ne wana abantu byaffe tulina obiwagira just yate tujja girinnya nnyo tujja kulinnyako ku ndala experience andi abala kati baba ina kusobola kumpa ku ssente Uganda Airlines yange yakuwadde tebabadde naye bwe baba osobola okugenda n'okaabira olaba abasajja abakaabira balwawo wulira bagaba balwawo wulira tetumanya bulungi watuufu wa kugenda onna watuufu nze nagendawo nali njagala nnyo bannyambeko wano naye ate munnaye ekisesa Rwanda Airlines neyanguwa okusinga Uganda saakitegeera kale awo nga tuwaanamu Rwanda Air Rwanda Airlines yampa for the sake of our sponsorship I didn't even put in my coin so Rwanda Airlines for bagenda mu Nigeria naye omuleeta ndowooza ojja kuŋŋamba mpe ku selefi oba goba omukolako interview ekka tolaba nkwe exclusive tumuwe n'abalala njabba muwa naye njagala omusookemu goba osooka omukolemu ka exclusive kankola akawako kali kawako ka divorce wako yakasooka mu kweyapooti divorce akadda mu luvannyuma nze era kyova olaba ondaba nnyo mu interview z'abooluzungu nkampadde bwana mu Luganda nkola nnyo ez'oluganda hamba kubanga neetegese nnyo era zo ez'oluzungu nzirabira ne nga abasaimo kasaba atukiikiridde
tumalize Akram ayinza kukola atinzamu amanye nti Akram ekisookera ddala asooka amanye nti alina omuntu gw'aswalira alowooze nnyo ku dokita byonna byakola alowooze ku Hajati Kulthum n'ekitiibwa abantu kye bamuwa okitegedde nga tannaba kukola kintu kyonna buli kyogenda okukola lowoozaako emala kikola kino Hajati kimulekawa gwe nga tonnerowoozaako kuba gwe twali tetukumanyi era okumutegeera n'erinnya alina lyafunye Kulthum iye buli kyokola tukusaba lowooza nnyo ku Hajati nti kino emala kikola Hajati kimulekawa bambi ye talinayo kibi kye yakoze kuswaza Akram tekiriiwo yazaala Hajati saalaba ku lubuto n'engeri Hajati gyayagalamu ebintu bye yandibadde atuyita kugonda naye tumusabira aveeyo eyo bambi nekino akiyitemu kuba nze nkubyeko ku Akram kyakati kiri hadi naye ku Hajati kiri hadi kinenemu kuba byalwanirira ate ono byayonoona nekyala Hajati nsaba mpulira nnyo ennaku bambi azireke ku luno oli ne bwaba mukwano gw'atya Hajati ng'ayagala kusonseka mu kamera leero gizire weefuule ate ategedde nti bino byabaddewo afulumeyo kubanga era bw'asigalayo erinnya lyo lye lisigala likola ki bannange nze mmusaba buli kyakola alowooze nnyo bambi ku Hajati talina kibi kye yali amukoze alowooze nnyo ku Hajati erinnya lye nebyazimba Kampala no oba wakagijja abantu bakutya naye kasa batandika okukubuuka ne bakutegeera bakuta kati bannayuganda obakakasa kitono oba nekyakula mwafune ne ku mulimu akole ali aido nnyo takola ate gwe kyogo kiŋŋamba ali aido nnyo asobola okuba nga alina awali obusente bwe naye tabiwadde budde the physical presence ye nga ye yennyini ali mirimu ntono yangambako alina stores za gaasi biki ebyo bisobola okuba nga azina nga nabusente abujjayo naye ebimwetaagisa ye okuba nga atudde awo abantu baliyita fuga bbi naye omusajja bw'aba talina mawulire mukuumireko eriiso ne bwe yebba bwebbi n'agenda mu mawulire mumale naye agaagala nnyo ffe tugabalaga n'otandika omulaga nti kyangu nnyo okuba ogenda mu interview n'okola interview n'akola esooka n'omuleka olutandika atandika beeyitira anti aba afunye enamba zaabwe ebyo siribikkiriza naye bambi Hajati munakuwaliddeko nnyo ku mulundi guno kusinziira ku mirimu gy'alimu n'ennyamba gy'ayambamu omwana ow'obuwala kikuba mirimu gya Hajati naye ng'omuntu era ekyo tugamba akula muntu byonna byolowooza Hajati mulowoozeko nnyo and ekisinga okunnuma nga gundi eyo nti abantu badde boogera Hajati n'afuba nnyo okunyigiriza mu sayidi ya it will not end in tears anti abakazi bwe tutyo tulwanako nnyo okulaba nti omusajja ono oyagala omuframing oba oyagala omuteminga omuteeke mu mbeera ezo z'oyagala atambuliremu n'okusinziira mu kifaananyi kyo bw'oyimiridde kuba kyo kiringa ofumbirwa omusajja nga minisita oba memba wa paalamenti otununamu ekitiibwa kyalimu mu ggwanga n'otandika okugamba eba nansanga nga nkola kino bba wange kimulekawa kati n'abasajja bw'otunamu omukazi gw'owasiza ekitiibwa kye tununamu oga eba nansanga nga nkola kino mukazi wange kimulekawa kazi ba protectinga nnyo abasajja by the way naye abasajja tebatera nnyo okwefiirayo kubanga olaba omukazi aleka ateekamu nnyo okusinga omusajja bw'ateekamu okusobola okubeezaawo ekitiibwa ky'obufumbo bwabwe ne bw'abazze mawulire omulya nga aprotectinga nnyo obufumbo naye maama bannaki oba tubasanga wa mukama atuyambe nno leero aveeyo Hajati waba tannakiteeka tusaba mumutegeeze kubira kugunja watu buli ba Sanchez bamutadde Sanchez mukubiddeko naŋŋamba tebannamuta mukubireko antulabe Sanchez wabwe obudde bugenze sawa zaba osogenda okulya embizi zituuse balya nnyo embizi tewali osi basiraamu batono kiba kizibu okusanga osi omusiraamu balokole owaaye anko bamutadde anko bamutadde ovuddewo ku poliisi ndi wano ndi mukulya kamere kye kikuliisa emmere ng'omusajja akyali munda aye nga alina omumota
abaddamu ate okajja mukaca mwagala abantu endowooza z'abantu okulanga okuyitangawo nga bwe mwagala wamma tokalekamu ajagala okuddamu bambi okubira omusajja kuba bannaye naye nga yo kitusaba busabi akole ki ono atagwata nga tugenda ku kirala naye yalabika akyaliyo kinga kyempisiza bubi ate akubanga akyaliyo owai awo nga tuvuddewo banka nga zitabuse nze ndo Saimo nze banka wano banka nga teri international nge international nga nkimanyi bulungi nnyo nti erina ne branches nga mu Europe era nga mmaze n'okumanya nti neewangadde wano ebbanga bwe riti sigigulamu akawunti anyway banka gye nalako gundi eri international eri awansi Standard Chartered eri Standard Chartered yali omusajja omukadde yali omulwadde gwe baleeta ku kitanda kyawo nga baganye muwa ssente banka kyeyo eri eyawaawo ngukira ku Entebbe Road awo ng'okirira ku Entebbe Road is it Absa eyali Barclays Barclays yali international ne bagitunda wano neevaawo ne Absa eri international anyway banks have common vices naye biki bye tubuusa amaaso era njagala nade noonyayo omuntu asobola okuwabula abantu abo biki waliwo bye tubuusa amaaso ekisooka ekisinza okubbisa abantu is this mobile banking ekirala omuntu waliwo okusaba akawunti ya banki yo nodduka buddusi mu banka yonna ekuli okumpi ekasita ofunayo ki tetukola research ku banki ezo kubanga kiyinza okubeera ekizibu okubbako sente ng'ozigirayo ku kawunta kyokka te banki ezibe zikyazikkiriza enki kizibu nnyo okubbako sente ng'ozigirayo ku kawunta naye bayetuleetera buno bugundi obwamangu obwo genda ku app yo withdraw awo wasinga ddala okubbisa sente okimanyi nti osaana ozijjayo nga toli wano omuntu n'agenda bugenzi wali n'okolera ne ku simu yo n'agenda ku ATM wali n'ajjayo banka ya green eyo nkyagirimu nnyo green ki twagiwa kalango ngenda ku kawunta bulungi naye baŋŋambye eri banka gye bali mu kkuba nti customer care buli muntu nalabye agipositingako customer care biki bazibumu lwakuba nze siinayo akawunti n'omwana emboozi ye nagikoze naye ate waliwo abagamba bo bagirimu mbw ate ennungi ono omwana ekisooka byo ebintu bigira yali Saudi ng'ateekamu ssente ye ng'ateekayo ssente ye naye nga Saudi sente ze bazigire ku safe border nga bazigirayo ku safe border yalinyako ku safe border yakakadde akamu emitwalo 7 nanya ku safe border yakamu ekitundu nanyako eya5 nga agirinyirawa Saudi gye yali ng'alinya safe border ababanka ekyo bye bakimugamba era ne mu details bakimulaga wano nti sente bajjukira yali wetubanga abannayuganda tebakyalina na security ku ssente yaabwe mubalese bakole ki olwo omuntu gwe babbanga naawe ekituufu omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Kadaama ali eri abonaabona okutta obusente bwe bwateeka kwa ate n'eri ssente baŋŋamba tebalina bye basobola beera nazo musogenga kebera profile zaabwe mu bba bode akakadde kamu n'ekitundu yali emutwala wa mwetolooza Uganda n'ebitundu emu yamwetolooza Zanzibar Uganda Kenya bambika maama kati abantu mubambye mutya waliwo auditor gwe muweereza weeyo banka general yakwatiddwako ku mboozi kana kebabba waliwo omuntu gobbanga obukadde obutaano kati kabadde nga kasirise bulijjo kaali kaŋŋamba naye nga nawe mbitandikira sirabawo bwe walabye nga kitabuse bantu nno bangi abakaaba mugamba ebuyikwe gy'olivaayo girinnye jangu maama abadde yaddayo ne mu kyalo bambi olw'akasente kokkalya baalya mmeka bamukubanga 5 bamukuba almost 60% of the sente yali yasevinze omuntu bw'ofuna obudde sente zo zitereke naye kino ndoza lesoni eryemu sente muzinvesting ennyo mu bintu ebikalu byolabako okusinga okubeera ekyasi kino nnyo nakutuuza sente ku akawunti nga tekirina kyezikola zirwanisa zirya naye zirwanisa zikolamu ebintu ebyamagezi byonaalabako libeerawo naye liba lizaala beta nga teziri ku banka kuba ziba zitutta ate zibeera mu banka n'ebizirya bingi buli akusabayo gamba akamuwe kasanninayo yagudde emmeeme ale emmeeme ogizaayo bajja kwetaaga yaana baaba akagizaayo naddamu neyeegaddanga neevaayo naye nga wali singa badde tolina gambye maama ekitufu sirina katusabe katwegattiramu mu ssaala naye oba olina negomanyi bwoba nesente musawo zikutuma buli akubulya ekizibu omuwa obeera kitandisa okukulubiriza naye kati bwafiira awo naye oba tolina weegattamu mu ssaala nokkiza ne katonda ajja naye ababbanka bambi mutuule wamu mweteese mulabe ensobi zammwe we ziri muwa abannayuganda ssente zaabwe abantu babonaabonera ssente zaabwe naddala bannanga ate baŋŋambye babbye abantu b'e Bulaaya abaana abali ku byeyo bababbye nnyo nze nina omwana alina akawunti nnene ate buli banka wano sina banka gyempolereza kubanga tekinkolangako ayinza kuba tekikolangako ngaekisaliro kye kinnatuuka noba n'obusente bubaako butono ndowooza nga bagamba batuleka naye nga twabbye kakadde adde okabbeko oyagala kufa naye ye yandaganga nga kyebamukolanga balekamu figures ezo ezikulema okutegeera akakadde kamu mu emitwalo 7 mukana kati bakubbira mu difference mu 2 kuba otuna gye ziva tolalabawo nga wabanki nga kakadde kamu nzigenda zijjamu ensuusuuba eyo kati mu nsuusuuba bwe bakubba awabadde 8 n'ekyuka ne waddawo 5 naye no awasemba kubanga blacks we consider the first 2 figures kati twatagayo omukugu wa banka ajja atunyonnyole tuyinza tutya okubeera nga tebakyatubba bakozesa bukodyo ki okutubba okutuuka ku sse omanyi nate ffe aba withdrawing olumu tetubyegenderera nnyo ogenze withdrawing akakadde n'okajjayo n'otambula n'ogenda then even the use of ATM ekyamazima nawo waliwo weakness awo kubanga ATM olwo namba zino zirinnya ezirinnya negundi yo ne password yo ATM teyina makulu kasi namba ennya ezo zibeera exposed obadde okimanya ekyo kubanga ogenda oyisamu bakubuuza ATM oba namba zyoteekamu kitegeeza nti bwengi saving nga newenderebeera ATM ewaka nga ne password mutwe njirina mulimbamu naye kyekyokuzanyira mu ssente y'abannayuganda mukikomye kubanze sitaani tavanga mu banka gyendimu tabavangamu temulissa kuguna omumwa gwange muli bulwa kwano sente tusuza tetwebase
ate kisinga okuluma nti banka mmwe nnyini muyina ate mwagala kubba atalina mwe mweyongereko mulimba baaba mujja kasesema baana baluddewo okuba ataakinga bandi bayisizaamu eggaali nga bebagiyisamu airport banks zino oziraba abamu balinayo looni bambi oba otya ogamba nze alinayo looni njogere ki olekamu abamu gye bafunira emisaala mukwano airport twaisi we tuyita nange nolaba airport eyo ogiraba simu nnyo talina na pulaani yagenda yavumiramu agijukirize yaba yakamala bagamba olina passport ojje tugende eno wakiwe kimujjira mu bwongo afune passport ne banka ayusanga it is a necessity kati yomu abagina kubanga yala saving akasente olumu obeera nako ne kagaana ng'okalya buli naye mutukola bubi ababanka ate bonna temwanditubbye sente obutubonyaabonya ate kimanyi nino banka balina kye batagamba muntu omuntu abankinga mutwalo 2 3 4 5 10 ye mugagga wa banka kuba sente ze beewola abagagga bano bannakinku beewola zaffe abo babiliyoni mmeka beewola zaffe kuba jjukira tuzirekayo ne bakuŋŋanya ne bawa omugagga ekiraga n'okutubba gwegimu ku mirimu gya banka nsa kintu kyabwe kya mutwe balina desiki yaabwe gye batatulaga nga ye ekola gwa kubba n'okutta singa oyasama nnyo n'obanja nnyo kale eno concept eri blood nga mugigi gye tubadde ku banka eyo eyogerwako zonna banka nzibi just eno yeri mu spotlight ennaku ana zaawedde ezeeno basobola okubba ne balaba ng'osobola obbawangula nga bakubbye sente nyingi ne bakutta nga tebaagala ojje baasamira kati omuntu akoze atya n'akasente ke muzijje mu mabanka olaba za mobile money ze babba balaba bulabi nti otaddeko bweziti ne bazitwala mpaako zirwanise ngo mpaako nguli ayo kugundi kuki ku wings zeena enakenda gyendya sinnafa banga lyenjiriridde leka kuba bano basajja bakopi bagamba awasa omukazi natandika omugamba enkoko yatta jjajjange sigirabanga mu maka gano nga sente ze zimuganye omukazi nafuna emyaka 10 ku mukene onotalaba ku pressure ono mbwe enkoko emala ewiiki namba mu mubiri ebikopo by'abazungu babikuba empiso babipika amangulira buwingizi gwe atali mukopi kamama n'afumba mbadde nsamba esekutale geno waabwe nedda takikola abawalawo bonna bakutunulidde bakwegomba yaye simu wamma ogimpe ayi saimo nafuna omukazi bwenti namala awo wagumidde naye gwe osobola okufumba ku musajja nga buli we mugenda agamba my wife that's my wife nga buli wamu abeera akoogerako oba mugumu ofumba emyaka n'emyaka era kale mpaamu ekyena nyongereko akenda naawe lanki bya bulijjo naawe nze kunze bya bulijjo wala nnyo eri gye wantwalira ku mativi yomba ng'ontwala mu mativi bankozese ku bwereere nkwebaza onzunzizza naye Amina, sitoma mu lugendo lwange mwoli era bw'olaba bampandiseko akatabo nga toliimu waziwona wandibaddeyo oli mu kubonaabona n'abakubba kalimu kange bannaaki kati singa ndi mu katunula mmwe nga kamoningisho naako saima ina engeri gyakatulamu ne katagenda singa nze nkalimu singa katabu naye banne oba lwaki ku tv ebyo ebibeerayo ebyekisiru muntu aba akola ng'atunulira mulimu gwa munne lwaki oba tolaba gugo bw'ogulongoosa notatunira kifo kya munno mwatudde mukama wa mutadde ogamba ono amanyi ne gyenvudde onyiza nnyo ate awo kikidda ku kintu kimu ola ogugwo ogende lwaki otunula mu byabanno naye munnaye omuntu oyo ndowooza abantu be batebaba bafitina nga babazaala nayo balina enge ng'alina ekifo kyalimu ate nga nakinene naye ng'alina waatunulidde munne ayagala mumugjawo nakayagala kamuveeko
efitina ebajjudde mu kyabonabona nnyo wamma mpeena tujja kukola amakampani tubakozesa ne bakozesa mpa neenaajange wamma bano weesibye ku sente shegwe gwe tewakyaliwo komedi yenna lwaki tokomyawo komedi wanyiiga nnyo gwe wasooka komedi wa nagambe kaleera akomyewo gundi akole tiktok comedy night era ejja 17 gwe wagitegese namuwa idea gwe tokyayagala kubeera ng'otegeka wakoowa nnyo wootyo bakunyiiza nnyo bakomediyani kirabika bo balina emitima emibi era abasinga banaku mbalaba naye wabayamba nnyo bakujjukira bekisobodde nina we natambulyako nga tusaagala boogera amannya ne tubakuleetera wamukyali awo ku Centenary Park oba baali bakayita batya kafo oba baali bakayita batya ku Waikiki ne tubakuleetera ne bagenda ku stage ne bakola naye oba wanyiiga ki wali oba wadde platform abantu abasinga bano bakomediana balina amannya wabakwatako wanyiiga nnyo neyalabo nikya n'ogijjayo tebalina mpisa ekyasuula komedi kyali kimu twalina tufunye omukisa nga tuwolu platform ennene bw'osobola ogenda wamaanyi n'akuwa tugamba akakadde kakati ekizibu kya kuba comedian ekikuvuga comedy mu Luganda is comedy wa Luganda but between me and you 80% tebasoma kakati tebamanya the problem of okubeera ne monopoly mu comedy nga afuga comedy ali ogwo kati mu business nga business gyoka tesobola kukola ssente ne bw'okizuula nti wali oli yakuwa support omulala atandike wali kubanga oli yagenda okkako oli okusigala nga akuwa because ono akuwa kubanga akizudde oli azze kati bo bayesiba ku ono ne bafiisa bonna abaali balinaanyaawo ono n'atandika obbamanyiira nga era Diamond Platnumz n'amuwa $3.3 egya $, n'amuteekako nga ye muntu omunene nnyo comedian n'amuwa akakadde ako kati ate nga comedian bagambye etize comedy show nga bakomedian be balina obutwe obutono kati omuyimbi nga ne baleeta omuyimbi ne bamuteeka mu krenti enjeru bakomedian babayimiriza emabega nga tebalina butebe ne batabakiriza nakuyingiramu ne bama ne bakaba promotinga comedy olwo lwonna bo tebalaba abakomedi kati bo kye bataamanya nti nno okulemesa platforms zekenyera kwa example twakolako show Madrat ne bagaana okukola nga mbadde $5,000 najja nga yewenyeza ku seti nga Chika asigadde mu mmotoka nenga ninaga atano nga sina zinazenyera zinziza waka nagaana nagamezo sizaga sizigenda zikole ninga sizize nina nga ne mu audience temuli bantu nga nezentadde mbulango zafiire naye abantu bamanyi kye bayita okutegeka show kakati awe nkugambira nti genda bakomera be Uganda basinga baavu ate ne discipline so kati platform eri bwe yavaawo kati saazo tekyasobola kukuza bakomende masuka bataano kubanga bali ku budget ya bbaala owaayo wali baavaawo kati oba comedians omanyi kati sikyalaba nnyo omuntu kati akutte nnyo comedy wano nti kati amaanyi era nabadde nja kugamba wange lwaki obusungu tobuzza ebbali n'okomawo omuntu kati akyasobola okuzza comedy bamuyita Sebakijje kati ate Sebakijje yanyiiga nnyo naye bamukola bubi naye alina omanyi kati ekyamazima kati ngenda ku Uncle John omulaba naye akandolindo lyakagoba bw'atyo Uncle John bodda ku side ya Uncle John embi kyova olaba nti ebisinga bye yalinga akola bigudde nga mulaluse nti mwale mu concentrating ku side ennungi nti Uncle John akubrandinga n'akuwa erinnya n'ogenda n'okola kyova afe abakyamuwa ekitiibwa tukyali naye ne mutandika olingiza mu nsawo ye nti tatuwadde ssente ne mugenda ne mubyekolerako ne bibalema kakati teachers are not payers worldwide abantu abamanyi okuzimba tebasasula lwaki kubanga akimanyi amayinga gye bazimbamu abantu kakati abantu abo bw'okikwata n'okiteeka mu mutwe obeera progressive kakati kyokola ogamba nti John wampa platform ya kandolindo magic eyo nfuuka w'amanyi erinnya ndikozesezza ntya ye n'omulekera privilege eyo buli time asobola otandika okuyiga okushifutinga n'atandika okusasula naye nga waali ate nabo ba director abo katulaba bw'okola n'Uncle John kyemumanyi bw'okola n'Uncle John ayinza obutakuwa ssente naye bw'omugjeeko ekikututo omanyi bwe tugenda olumuntu bajjako ssente ffe kye tulaba kyokka naye waliyo ekinene ekisinga ssente lyerinnya
lyerinnya kyova nze ba director bonna benkoze nabo nakati nkyali nabo nategeera nti bano be bampa kyennina ekyokulyamu kati kwendya ba director bonna abantu abategedde kalingenda ku gwensingo beera naye abasinzo tegera luba bamutegedde limu amanyi okuzimba wakuzimba wamala okuwa erinnya gwe kikyokola era kati abamutegedde bo tebakaana nabo lwakakale yakuba yasobola okukamukono gabamuko bangamba asasula bulungi era bangi abavudde ewe nga beemulugunya tasasula ne bagendako mu meeting ne banyumyako kati ate abava ewaluba wanga bagaa tasasula tamenyeka nabo balina okuba nga atwala abantu abatazannyangako ku ati bwe bakuwa emitwalo 3 baba bakuwadanya ate nga baŋŋamba amanyiro bawa obusatu bannange nayomba omusajja yanzibye bwe yagamba yakoze ki anaye yali ani oyo twali tulina omuntu era n'omuntu mugamba owange ffe mu ati ono tewali yali atusasudde yadde akakadde nze omuntu yasooka okunsasula wano ati n'asasula sene nezaako nga z'amaanyi anko John lwe nazanya za nsanze ye musajja yasooka okunsasulako wano ku sente ne nga so man is there n'atabuka nga naye ati yali amumanyi bulungi oba yali amutomedde naye nga bannanga naddala ba artist naye ba comedian you outgrow some things kakati muveemu bo pakati saa zino nze olwedde nkyakola comedy nkera kusho kusesa abantu it is enough ne kati bava kuseka kimala bubi kati togenda kuddamu gulumingayo ku baana benaguluminga baguluminge ekirala naye naye Simon oba kawalaata ofunye nnyo entondo owulirayo sente emu nali nsasuddeko obulango bwa bukadde 3 ku TV kubukedde okwo nenteekamu obukadde nga 4 ngewakasi nasasula renti tebabimanye ebyo omukazi yaŋŋambye ayagala kusiba mbiri mugamba naye kamala ova muki mu show nzija nkwata obusente bwange bonna nga bwe nali ate bw'omala show manya baba bakulinze ku mulyango nateekamu obukadde 3 ku mulyango nensolooza obukadde 6 kati ng'omuyindi amanja sente enkadde 6 n'agutemamu wakati nampa 3 n'osigaza 3 najjukira nze 3 babumpadde naye sinasasula ba comedian sinasasula benkoze nabo era bonna abaali mu show baali basinga kugamba Simon ekyo kyewakoze kyoba osigala okola naye nga sina tebamanyi nakyoyitamu kati awo promotion omuntu yenna ng'ategese show wano omo wange ekitiibwa era njagala okwebaza bisambi bitereka to me it is a success yali one man is army kuba bw'otunula mu kasiti yonna saalabako muntu alanga show ye kuba kasiti bonna nti nze kyenkugamba Simon nti kasiti za wano nti wekasitinga abantu nga balinga 2 bonna ne bakola amaanyi genkozesa tusobola okujjuza nga theaters wano ne bw'otunuulira show ya bisambi yali one man is army nenga ayina kasiti y'abantu bayitirivu one man is army nga ayimiridde omukazi yatambula wano nawali bisambi nga akusanga n'akugamba bannange show naye ng'ogimanyi naawe n'omutambulizaako nti nze Shamimu n'entwala abantu 6 n'omulala n'amutwalirayo bambi n'amutwalirayo kitegeera ate nga naye yalanga yajjuza yes nze naliyo bambi era nasanyuka nnyo bannange nasanyukira nnyo bisambi omukazi n'avaayo nagakantegeke ate bisambi talekeraawo ne 14 gyali ne 15 musigale nga muwagira omanyije mazima art omutuufu ali mu theater ate munnamwe bw'aba ayinayo omuzannyo ffenna nga ba theater practitioners temugenda gulaba ku bwereere mugendeyo musasule ate mutwalireko ne ku bantu abalala ate bwe mumala mupostinge amaanyi gataddemu bambi namwe ge muteeramu era bisambi bambi yasanyuka bambi mwebale kumwagala naye akalera yagenda atandika nga 17 uwa akula bonita labda space weri na bonita ndabyekaani ataddeyo akantu ako ba Mary Hearts TikTok bajita TikTok comedy aba TikTok aboka esaawa zino abantu bakkiriza nnyo ba TikTok okusinga kuba comedy kakati osobola okukozesa ba TikTok okuzza comedy okay notandika naabo bano nojjango bafiringa mu bufirinze ekyokubiri bwokozesa ate bawaddeyo n'abalala opportunity ekyokubiri ba comedy twetaaga comedy night Maria kyajja kulewo mugenda bayigiriza obutatuwemula anti kakati ekizibu kya comedy oli kwe kujjanga ku ssaawa 5 ngalo zayina okuggalawo
twagala tukole produced shows twatokera okukola show nga babuuza ani aliyo. Okay, balina kujja buzikula ba comedy. Watugamba TikTok comedy. Buli oli alina ekifaananyi kyaba TikTokers agamba baba amekani aliyo. Temwagala mugambe nti gundi yaliyo nti yaleesa abantu. Ekyatta comedy. Abewanikeko. Ffe twatukozeeko show ku La Bonita between 2014 ne 2017 nga balanga basayimu ku theatre n'ejjula. Nonta until Maria Kyoyo bwe yajja sibakijje n'abeera excited n'amuteeka Maria Kyani doctor and dance and kola cyane batukyawa. We were not that funny. Twali okay nga Maria is extremely funny. Wabontegeera. Kakati kibanga muntu ayamanyira okunywa chai sukali w'olumaggamagga n'omuta sukali omuka. Lwe batuna kuposta nga ffe tulegako ebiwalaata. Ngamino okubaako n'oli. Ate waayita nakubina n'alemu basasula ne bakkirira ku lafters. Bo banoonya kasente. Files neegwa. Mubeere bulungi mweraba. Mpa ssente mukwano tonnanyi.